nayenga mu kiseera kye kimu poliisi erina abavubuka bayataasizza okuttibwa wayogeddeko gye buvuddeko nti olina olumbe okufiirwa kubagendako ne babba mmotoka badde bagufudde mugano babba mmotoka nga zo ate ne babba ne mu mmotoka n'ebintu ebimu ne babikukumba ebintu ne babikukumba okyakya waliwo otemesa ekifu ky'ennyama ng'omwana ayingira emmotoka ng'agicekera yonna bamanyi okuziggula balina enzigula gye baziggulamu n'ayingira n'acekera buli kasente wookalese buli kantu bakapafyume bakaki bannaye mufe nga mubologa kati bajja batulagako bano bali basatu abakwatiddwa naye okukwatibwa badde babanoonya nti babba miliyoni 27 mu mmotoka ya Joseph Kiggundu nga November 3 2022 kati ekabuusu babakutte babba mmotoka kubano badde batambulira mu mmotoka UBE 029V naye mu number plate zino abo bemulaba abo number plate zino zibanjiye yiye olumu tezibeera zaabwe kati abakwatiddwa kuliko bali ku polisi ya Kampala kuliko Muhumuza Alex kuliko Kigozi Deriki kuliko Muzamiru ne Hassan Mutyaba abo bemugenda maaso n'okulaba basimattuse okuttibwa abavubuka ekabuusu babadde batandise bakolako baagala mu kyomo abo bemulaba baana bato getaga kufa enensi ekutali abantu abalina okufa bagatte motoka yo bagenda gatwala eruzaga ddera gabba abantu bagatte ne baba gavukanga galungi bulira galungi kiwaliyo mulungi omubbi waliyo omubbi omulungi gaffe tebagatta gaffe babagakyuse bagakyusaki babatereko omusumbaluzi asulugingo kakati oyo akyaliko kukyusibwa oyo tategeera bakyali bwafunidde amanya gagenda abawala babakozesa enso mwe mubakozesa ensobi omwana agenda namusaba iPhone kati nno yabba kunywa mwenge mu bbala kujoga bbala osanga giddugaza oyo gwolaba ng'eddugadde nga n'okulinnyako alinnyeeko abo baziryanga batazeeguya abo boolaba abo bannange abo kati obuzibu ekibakwesa feesi zaabwe essaawa zino bagirlfriend butabalaba ate babalabye abasajja bali be tubadde tulaga ababbi nti balina ne mukozi munnaffe wano Doni gwe babba yali agenze ku Centenary Lubaga okunajjayo ssente n'aziteeka mu mmotoka emiliyoni zaalinnya ne beetega mmotoka ye ng'alina agenza okulyamu awo ku kyemisana tu bayibuli etugamba be bababbi bagirlfriend b'abantu abo mubeetegereze gabbi gatugomya ekibuga agagavuko galabo gasange mulungu ku ssaawa nnya nga gajjuze emmeza n'ogamba bano bakolerawa nga bali mu kubba bantu ate oyo bw'ayingira ewuwo naye balungi bazibu obalabye bana n'akalevu akapya ojooka tusaliremu wano omwezi gumu oyo akutta wa mitwalo aga ayingira emmotoka Robert kalekeeko omwezi gye bayingira that is miracle ababbi abo nze nali nva ku mirimu gyange ffe tetwebaka badirekita tebeebaka kati abansaasira okukola nifa fulfiga nga mulabye CV zikyuka autobiographies zibeera leve ekyuka byetugenda okuwandika bingiko ate kati nga mulabye mu bayibuli nzikiririza mu lunyiriri olwo era buli lwenkola interview ne musumba alunzijukiza wadde ndwerabira nnyo nti olaba omuntu akola obulungi engero essula 22 lunyiriri lwa 29 kati ozeemu n'olunzijukiza olaba omuntu akola obulungi atuula wamu n'abalangira ne Samwera ekyokubiri essula ya 28 bakolinso 17 kandi Katonda ali musanvu gwe bonyoma munange abadde ambuziza ababbi bayingira emmotoka yaabwe ababbi nimirira mu ndeeba kunga wakabuka lwerwe ngamba omuntu geno twasaka waliwo mobile money busulakaawo nti era emitwalo 5 ku simu waliwo oyagala mumweza sente kati avaamu n'ataano agenda ataano najja ku miliyoni ngasigaza bwendi mu ngalo abasajja olugikotopa bayingira babbi abali enjaga wanoonawa byovu ebikoola amaaso gakanute bwe gati lwagenda gamba eno muzeyise nkubwe bano bekana ni bano tubamanyi tufulume tuge I could not believe omubbi n'akasooke essimu eri wano wewatu omayiwe wemuteekemu mungala akasimu ziri wano n'ensawo z'oli gwe mbadde naye ziri awo musajja ngono atwala omukono mune amukuba nakutokola bituswaza bano bekana ni tuve wano tugende
Eric Sebalamu wanangambye ate nga kyayogera kituufu wano nti obubbi bungi nnyo ku Centenary y'e Lubaga ekyo kyo kituufu kubanga eri isolated and holy bw'otuukawo olaba ekifo erinanye kanisa kereziya lutikko wotasuubira walabika wali silent tewali kavuyo tewali kiki naye bwe waba nga waliwo obubbi bwe waliwo yangamba nti nga Bikira Maria tebannamusibirayo mbwe ababoda nga bamanyi okugenda ne boda zaabwe n'agipaakinga wabweru nadda ku Bikira Maria n'asaba kasozi n'agiyiringisa buyiringisa ogenda okuewa Bikira nga bagibiise ku Centenary y'e Lubaga kituufu bw'otuukawo osanga abantu abali aidu bangi awo wandi waliwo washing bay kati abali mu washing bay befuula abanywa chai n'abalya n'abakola ki baba baketta bano abali eno era fulufiga otogirawo sigambye nti temugirawo sente ne mubeere beegendereza mukonsiringa ebyama byammwe bw'oba ojjawo sente nnene banka tezikyayagala bateras kusituka kugenda mu balukutera omuntu ajjayo $5,000,000 ne bazimuwera ku counter eri open nga buli omwala muba temukoye naye muba mwereetera obuzibu omuntu atta munene wa $7,000 kati nga bakulaba ne $15,000,000 ne drone mugamba wakolamu obula nkikozese obula gajjavu toyinza kujja $4,000,000 zireka mu motoka mu kibuga tosobola bayibuli etugamba towanga bbanga sitaani baali nti balengera ng'alengera mmotoka ye abefeeso nnya naye nze bwe mbeera ne ssente ng'eziri mu mmotoka sigamba nti ababbi munnoonya embeera nazo nziteeka mu mipiira gya mmotoka n'envuga nze sitambula na ssente sitambula na ssente nze sitambula n'omutwalo full figure sitambula nagwo